Oba agenda wo. Olinga mukulisayo tata w'abaana. Ogenda mukulisayo. Baba yagala ajja kujja sulewa. Olinga zo kumukima. Sinawo ne president atandikira. Mukulisayo yegenda kubeetya. Wamuzungu. Ategeka Nicholas. Basanyufu nti kooti ekkiriziganya naffe neeta kilaati waffe bail n'abeera ng'asobola okufuna temporary freedom. Buli muntu yenna avunaanibwa omusango abeera ne right okufuna temporary freedom ya bail okuwoza nga bw'ava waka nga bw'awuliriza emisango gye paka nga gimusinze oba ng'akkiriza emisango egyo. Tubadde ne bakilanti baffe omu ku bakyala ba kilanti waffe Gheto King ye Sharon bwe tubadde tutambuza nabo omusango guno. Ebirala munnange kayongereza kibe mwagala ekyo kyemwagala Omuzungu bayogeddeko Sharon, Omuzungu agambye ekintu ekyasinga omunyiiza ye Gheto King okuvayo n'alimbirira nti yali mulekwa obwiki yafayininga nga si mulekwa n'ekirala muno yabaleetanga mu nju ye batalina waabarentingira. Mbadde nsaabuuza mulwaki temubuuza ennyumba y'enzana eri mmanyagaani naye alimu nga mulekwera kuba lwa nsonga eyo ennyumba y'enzana eri mmanyaga Atereddwa Nicholas. Era agamba nti ebintu bye yabiteeka mannya ge nga yazze kulabirira bamulekwa nga era Gheto King yamugamba omukuba mulekwa era y'ensonga lwaki teyamwadokutinga ng'amaze okufayindinga out nti teyali mulekwa ajjudde. Akakasa talina biwandiiko ebikkiriza ebiraga mu mateeka nti Atereddwa Nicholas mwana we biriko abiina kumanya nti abiina biriko n'emikono gy'abalooya e German n'emikono gy'abalooya e Uganda kumanya nti abiina. Mpulidde agamba mu kooti nga basoma omusango nga complaining-ako nguze mpulisa-tiisi njagala leete odi oba leete rekodi nga nze nali mukubiddeko kakabako ka judisi nga nali mukubiddeko esimu nenfuna omuntu gwe ntiisatiisa judisi sirina namba kaabe ne mami ebintu bye twogera ku WhatsApp byokka oyo Mujja mami wife n'ebintu byokka oyo Omuzungu. Omuzungu ekyo kyennyini tukimubuuziza n'agamba yetabangako na intimacy relationship yonna wakati yalya nze ntinako obukakafu yalya obujja bukutte si bujja bagamba nsonga zirimu omukwano ensonga ezize zirimu omukwano okitegeera. Ekyokubiri yalya bw'aba atiwakanya ngu lasita si bbaawo agenda nziguleko omusango wendi okubiwuza. Kitegeeza Omuzungu mujjawo oyo Omuzungu mujja wange yesu mami wife Asumani omumanyi Asumani mumanyi okwako yaliwa mu byonna wano ye bbaawo omuto agambye tabangako na mwana muto yali 93 years no atugambye 73 years oli mwana muto oli mwana muto kati Asumani ali myaka 25 ali myaka 28 ne Rasta ali myaka 34 njawulo kya Asumani ne Rasta ate nga Biden ye yagenda okufuna Rasta nga Rasta muto era nga ali myaka 2. Omuserikale agambye mukwe omulwanyi nnyo n'olukwano kw'essambwa abamu bayise ba bloggers abali fake naye ng'ensonga eri ggwe wagiwomyemu omutwe. Ekisookera ddala oyo omusirikale nze ngazi omuntu simumanyi. Ekyokubiri era ye simumanyiddeeko ddala. Ekyokubiri namulaba n'oyo omukazi Omuzungu nga bazze wano ku musango gwa Rasta. Ogwokubiri omulundi bajja nga bayingira wano nze nali ntudde n'eno gye baamudusiza saaliyo gye yali addukira ng'addusa Abazungu n'abaamukwata tebaali ba kamera. Akavidiyo ako akatambula ku social media oli yamukwasa simu ye ekitegeera tiyali wa kamera kuba nze bwe banga mwagala mwambula ng'ani ayambula oyo agamba wasetinga abayayi bamwambule muyayi munamateeka batwale mu kooti ku kooti oleetako abayayi kikyemuzaako kati bamugrantinze bail bakidde wa looya kikyemuzaako. Kozza okwongera okutangazaako ku kibuuzo temwabuuza Sharon. Amateeka ga Uganda Children's Act tegambangako nti omuntu yenna waba ayagala okwadokutinga omuntu oba omwana oyo alina okuba nga mulekwa. Kiwulire so ekyo kyeyeesibako nti omwana teyali mulekwa nti yakizuula oluvannyuma nti omwana teyali mulekwa it is immaterial.
fazirongazi omwana yali ali wansi w'emyaka 18 ne bakkaanya n'abo bamuyinako obuvunaanyizibwa amateeka gamukkiriza okumwata okutinga. Yes. agamba peti famire ye mutiisatiisa kati eya Nicholas. Njagala leetayo obujulizi obulaga nti waliwo omuntu saidi yategeka Nicholas etiisatiisa oyo omukazi okitegeera. Nze nategeka Nicholas twayawukana dda, omukwawukana kwaffe kwalimu oyo omukazi, buli omu n'abeera bibiri. Era nze mbadde nwaniriraani taata w'abaana bange, sigamba nti nga bba wange okitegeera, taata w'abaana bange kuba mulinamu abaana 3. Oyo omukazi yabadde era mukazi we nga babeera mu nju y'emu. Nobwe tugendayo ne twalaba n'amateeka ekitanda bakozesa eki mu kisenge eki ekitegeera. Kati maama n'omwana musula mutya mu kisenge kyekimu omwana. Omusango guddamu ddiiro oyo atubuulire. Tukomawo ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omwenda 2023 okwongera okuwulira omusango guno, naye tutegeeza kooti nti bagenda kugezaako okutabagana kubanga bano bali relationship ya maama n'omwana. Tulabe engeri gye bali reconcilingamu bakwatagane omusango bagujje mu kooti bagumalire bweru. Naye era tutegeeza kooti nti complainant yagenda mu maaso client waffe ali mukomera ne bamenya ennyumba ne bajjamu ebiwandiiko ebyapa bye endagaano za land sale agreements ne sente $2,20 yes ne bazijjamu mu nyumba. So byonna tubitegeeza kooti era tugenda taking steps eziri necessary kulaba nga tubirikavaringa kubanga ebyapa bibanga biri mu manya ga client waffe, endagaano ziri mu manya ga client waffe, otaking over possession y'ebintu ebitali mu manya go bya client waffe kiba kikyamu kimenya amateeka era tugenda kitekinga on era tutegeeza kooti ku nsonga eyo. Biki ebijjidde ku bbeera eno bebagambye onookola nebyetalina kola? Client waffe Atereddwa freedom ye yonna wabula agandiddwa okugenda ku orphanage awali orphanage paka nga either bakwataganye oba nga kati agenzeewa omusango kati buli omu ajja kulaba nga ekirala kye bagambye nti bwe baba baagala kulikonsayiringa bayite mu balawyers kooti egezaako okwewala okufuna conflict eyo nga basobola okulwanira awantu oba ekitaliiwo ovu kitulaba nti ye omwana kirati waffe mwetegefu nnyo era awa respect maama we waliwo ebintu byatasobola kukola.